BryanWhite ali Bulaaya ku ssimu kwali agenda tugamba kyali. Hello. Sebo sebo dwensoose okuwulira ku ddoboozi lya BryanWhite muganda gono. It's a long time. Sebo. Sebo gwe Musama. Naawe ati munnaye oli bweru. Ye oli mu nsi ki BryanWhite? Ensi siri wala nnyo ndi wano Dubai wempumulidde. Kuwumulamu buwummuzi oli ku mirimu oba ki? Waki Sebo? Owumuddemu oli ku mirimu ki ekiriyo? Nze wano emirimu gyawo sobola gikolerawo omuntu bakike kyali kiyitewo nanirira transaction zange zawedde. Okomawo ddi? Dubai ensi ne bwoba oyagala kudeeya kwa ssente bakukkiriza okubujjawo ekitali ate ku nsi endala tioba otereseyo ssente kati bo wano oba osobola okujjawo ssente ezo zonna nokuliko okudeeya n'okuleeta e Uganda. Okomawo ddi? Programu eyo nga nze okukomawo kwange naye nkomawo ku mazaalibwa gange. Gaddi? Ekindeeta ku mazaalibwa gange ngenda kuweereza ggwanga. Ate nga n'amazaalibwa gange kikulu ku bintu byonna byempiseemu ninganga eyazzeemu okuzaalibwa obuto. Otandikire waliwo wakoma oba otandikira kuki? Wuliriza ebigambo byange bya nakugambye oba badde ogy'ompulira ku bintu by'enjawulo esente ze nnina bwe mba nziridde bubi za kumalawo emyaka 4. Bwe mba nzinvesitiza abaana n'abazzukulu kakati seguya nze nali ekintu by'okuyamba abantu nali nakakkanamuko naye ensi yange Uganda eyo agamba nti banga yatabadde walabye yali agezezzaako omulimu naye ng'ate alaba bannange mulabika ate muzeemu okuwagukawaguka nayagala bazzaawo culture unity and diversity kubanga bw'omanya abantu banjawulo naye twetaaga kuba one Uganda. Okitegedde yagambyeko mpozi neera nti abavubuka bannayo social media basusse okuvumangana munavuma ono navuma ono byayagala bakola mindset ng'okufaananako Hamisi Gundu nkutumidde nnyo unity in diversity kutabagana. Okitegedde mindset yo yabadde BryanWhite tukulinze muganange asigadde Josephat Seguya akadde kawedde bisigadde tujja bibalaga nga bwazze ng'obanga bwajja n'abitugamba ntibyateekako kyekyo sigala bulungi. Bye. Ly'abawala n'abalenzi abava awaka n'ab'ekisulo tutumbula ebitone mu kuyimba mu mizannyo n'ebirala.